naye gwe kochi wa Nupu alina enteeka gye yategeseemu ttiimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kati baageze batulaba n'eno nga His Excellency Kyagulanyi Head Coach n'ategeka ttiimu. Twageze okulaba nga ggoolo yaffe eyebyeyebye n'agala Lubongo yagooba osooka mu ggoolo. Kubanga jjukira ono nana byabadde atukwatya nga tetubitegeera. Lubongo yagenda osookayo. Kati mu bbiri aga nti namba 2 eno Mwanga Kivumbi ddayo. Kubanga yitagamba basajja nga bakulukulu eyo tejja bana baana bomuzanyo terejja kuyitayo. Mwanga Kivumbi naddayo mu 2. Kakati mu namba 3 wabaddeyo no wenna Kifuma. Simbwa ate tokyasobola. Simbwa sajja de bayita nnyawo. Babadde bayita nnyawo. N'agamba omusajja wange Sulaiman n'agamba Sulaiman manyi kyobokola gw'obodda mu 3 naye saagala ayitawo tema buli ayitawo. Naddira center back n'agikwasa Namboozi. Kati Namboozi ejjukira center back n'etaaga omuntu ng'aluddewo. N'agamba Namboozi omanyi gw'oba okuba mu 5. Nti n'Abudala Kiwanuka mulima mayuuni naawe komawo mu baaka. Kati Abudala ne Namboozi mwenna muli balooya tewali mwana akkirizibwa kuyita okututeeba. Jjukira mu ggoola aliyo mumanyi Lubongo ya musambi mupya twakamuggula naye wamaanyi. Kati mu midfield n'ateekamu Lord Mayor ow'okugulu okumu Balimwezo. Kati Balimwezo ky'olina okukola tebakuyita kuno okunafu olina tteekayo kuno okulamu kuba jjukira gw'oli w'amaanyi. Tema buli ayitawo gw'ogenda okuba mu 6. Balimwezo gw'okuba mu 6 Mukama waffe yakutadde mu 6 gw'oba okuba mu 6. Balimwezo gw'okuba mu 6 tema buli agulina Balimwezo. Munamba na kati midfield waliwo Balimwezo waliwo ne Nalukola. Kati Nalukola kyakudagasiza mu midfield naawe kwagenda kuba 4-3. Ekyakudagasiza mu midfield Nalukola engeri gy'olembegera olina kuba wa kibatu. Kubanga gwe juga tolina manchi ekikudagasizaako Balimwezo w'amaanyi yinginiya. Kati gw'oliroya naye espeed ntono. Kati Balimwezo buli lw'okufuna naguwa Nalukola. Nalukola njagala ogabe eddiba buli omu afune. Nalukola njagala ogabe eddiba buli omu afune. Nalukola njagala ogabe eddiba. Naye akasajja kalina kadi ze kazannyawo mu maaso. Kati jjuko mpira badde gwatandise dda nga tulinayo Wanyana. Alani Sewanyana abadde musambi mulungi. Naye nga baamutemya ayina injale. Kati mu kumutema nga tulina okunoonyezaawo omuntu anaasobola okuziba eddibu eryo. Daba akasajja bwe kataganjula empiki ne kaluma akagalo mu kamwa. Kagenza okulaba Zahara n'empoominga gy'awoominga Zahara luyulika n'amanya ezo ggoolo. Akasajja ne kagamba Zahara ezo ggoolo. Maama Zahara n'ayambala n'abuukabuuka mawulo yeegoola ebinywa Zahara n'ayingira ne bagamba Alani jangu ku benchi. Jjukira Alani abadde agenye ng'omupiira guno takyasobola gugaba ng'omulaba alinamu ekibeerabeera ne bamuggyayo. Ne bayingiza Zahara mu kumuyingiza olwo ennamba eno ebadde erimu omuntu omu ng'emumenya Shamimu Malende ng'omupiira guno lwagufuna talina gwagwa. Jjukira Alani okugulu kwalwadde ng'alina kuvaayo. Ne bateekayo Shamimu aliwo ne Zahara awo Makindi e Kampala. Shamimu aliwo ne Zahara. Kaakati wulira awali akabasa. Kati ate Sseggona abadde mu maaso ng'asiba nnyo emipiira nga basiba beeti. Nga balina ekibiina kibitaano nga kikulira mwami Mpuuga. Kati Mpuuga de Mapuuga nga yaggulawo ekibiina kyeyo. Mpuuga ate baamulabyeko baamutaddeko omwana eyo omuto agenda oyita mu wingi. Njagala Mpuuga nti ye baamugjayo nga gwakatandika kubanga gwali gwakatandika Mpuuga ne bamulwaza. Kati mu kumulwaza yadduka nga aggulawo ekibiina kibitaano. Bw'aggulawo ekibiina kibitaano ng'ayita Sseggona nga batandika siba nebo Sseggona lwaki empira gyaffe agikuba bbali ne bakuwa penalty nnya zonna n'ozikuba ebweru. Ne baleeta jjajja Waalu. Kati Walukagga ekyamulesa nti yabadde mu akademi ku bwa mmeeya. Okubeera mu akademi ku bwa mmeeya Walukagga abadde akola bulungi mu akademi kuba akubye ggoolo 19 mu mipiira 2. Agamba musambi kyoyo. Kyokka n'emipiira 3 egisembye ate ebyeggoolo 7 Walukagga. Kooki n'amusumusa n'amugamba nti tuliyo kistrike ekito kijja wano maaso kitukubire ku mipiira. Kati ono asiraka papula ne bamuzaayo ere yagenze wa Mpuuga de Mapuuga ab'ebitaano balina kibbeeti kyabwe eyo. Endiba egenda okukaba kati Derrick Nnyeke engeri gy'atakyalaba ng'ate waagaalwina bamutaako mu lya Nnyamaŋŋanda ate ali omumanyi awo. Ali njagala oyite mu wingi eno olaba ng'ogyeta empira nga jijja giriko cross giriko n'ekigambo. Ali njagala oyite cross nga ziriko n'ekigambo. Ali njagala mama Joyce baagala basindise mu kirungu afumbira abafumbi tajja kusobola.
Joyce bagala teka abafumbye gwe bofumbira kati ate waneno tulinawo n'ekyalo ekyana kiri eyo emiti na kizaake zaake tozanyira mu mupira ate gwe nkumanyi zaake tolina tiimu olinga kabere muganda wo ng'abadde asala muteme kale mu tiimu tulinamu ne zaake akasajja kalina empiki kaleetamu ne gundi awo we alina kujjamu nga gunaatera okuggwa kunga kubanga engeri gy'ateebateeba ennyo alina kujjamu nga gunaatera okuggwa kyamaani Nyanza ekawempa awo kati olina kuteeba nga gunaatera okuggwa tulina kukuleeta buleesi kati ate kye nnalabye Wayisu ono engeri gy'ali muwanvu omusaveya jjukira Wayisu ku buwanvu bwaliko sono musalamu amaduuka naye tumwagala ku kyoto kuzoganya basajja jjukira kitiimu kye tusamba kirinamu bannamba lujega kati ani toyinza omugamba okumakinga Zahara oyulika gwolabo w'ekibuli tayinza mutomera n'amwabya ekifuba ani tomumanyi manya Zahara omumanyi luyulika omumanyi Zahara Shabi Malende omumanyi timu ogirabe eyo kati mukama waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu akulembere wali ajja walira yambadde suuti bajja bonna firimbi bwakwala wali okulayira wali bwati ngeno timu ewoominga uwulire bwe tugenda okunyumirwa eddiba walukaga mpira bandi batandika bagutandika baguyimba bagutandise David Lubongoya kutandise bulungi nnyo naguwa balimwezo tokubayo mpira gwaffe naguwa munanagira namaze okuguteka ku kifo abe oyo mumanyi lwanagira yeroya waffe oweka wempe ye timu bweyimiridde assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ngenda bawa timu endala ey'okubiri eyingira naye gwe kochi wa Nupu alina enteeka gye yategeseemu tiimu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kati bageze batulaba neeno nga His Excellency Kyagulanyi Edi Coach n'ategeka tiimu twageze okulaba nga golo yaffe yebyeyebye n'agala Lubongo yagoba osooka mu golo kubanga jjukira ono nalabye abadde atukwatya nga tetubitegeera Lubongo yagenda osookayo kati mu bbiri aga nti namba 2 eno Mwanga Kivumbi ddayo kubanga yitagamba basajja nga bakulukulu eyo tejja bana baana bomuzanyo terejja kuyitayo Mwanga Kivumbi naddayo mu 2 kakati mu namba 3 wabaddeyo no wenna kifuma simbwa ate tokyasobola simbwa sajja de bayita nnyawo babadde bayita nnyawo n'agamba omusajja wange Sulaiman n'agamba Sulaiman manyi kyobokola gw'obodda mu 3 naye saagala ayitawo tema buli ayitawo naddira center back n'agikwasa Namboozi kati Namboozi ejjukira center back n'etaga omuntu ng'aluddewo n'agamba Namboozi omanyi gw'oba okuba mu 5 nti n'Abudala Kiwanuka mulima mayuuni naawe komawo mu baaka kati Abudala ne Namboozi mwenna muli balooya tewali mwana akkirizibwa kuyita okututeeba jjukira mu goola aliyo mumanyi Lubongoya musambi mupya twakamuggula naye wamaanyi kati mu midfield n'ateekamu Lord Mayor ow'okugulu okumu balimwezo kati balimwezo ky'olina okukola tebakuyita kuno okunafu olina teekayo kuno okulamu kubajjukira gw'oli w'amaanyi tema buli ayitawo gw'ogenda okuba mu 6 balimwezo gw'okuba mu 6 mukama waffe yakutadde mu 6 gw'oba okuba mu 6 balimwezo gw'okuba mu 6 tema buli agulina balimwezo munamba na kati midfield waliwo balimwezo waliwo ne Nalukola kati Nalukola ekyakutakasazza mu midfield naawe twalugenda kuba firi ekyakutakasazza mu midfield Nalukola engeri gy'olembegera olina kuba wa kibatu kubanga gwejuka tolina manchi ekyakutakasazzaako balimwezo w'amaanyi yinginiya kati gw'oliroya naye espeedi ntono kati balimwezo buli lw'okufuna naguwa Nalukola njagala ogabe eddiba buli omu afune Nalukola njagala ogabe eddiba naye akasajja kalina kadi ze kazannyawo mu maaso kati jjuko mpira gwadde gwatandise dda nga tulinayo Wanyana Alani Sewanyana kabadde musambi mulungi naye nga baamutemya ayina injale kati mu kumutema nga tulina okunoonyezaawo omuntu anaasobola okuziba eddibu eryo daba akasajja bwe kataganjula empiki ne kaluma akagalo mu kamwa